Doing it. No joking, guys. We have just been hit by a drone. We heard it coming. It stinks of oil in here. I don't even think it's my cup of tea. We've just been hit by a drone. We're in Water 1 on the top floor. 19th floor. We're off. Nali simanyi nti nno olunaku lusobola okukya ne neegomba omuntu atalinnyangako ku nnyonyi. Ebibi bisiŋŋana, buli kirungi n'ekibi. Nali simanyi nti olunaku lusobola okukya ne neegomba omuntu atatambulangako nga tayita nko mu bwengula tamanyi ntaana affairs. Omuntu afiire e Bulaaya. Ate bazunge ne mayiti y'ekikompola nga ekutukakutuka. Naye nfanga wooliya sidda kuggula awundi mbeera mbi. Bagobyeko abatembeeyi ku kibuga n'ebizimbe biddugala. Sidda mwongeremu ku ssala y'abanaku, mwongere tusabirayo munaakola kino mutaatusabire era bye bimu. Tajja kuyisa mizairo ku mutwe nga singa sajja. Mwasiibye mutyanna abali eyo. Kaakati twetaaga ku ssaala z'abanaku. Yes. Tuli eno mitala w'amayanja naye ebikompola bigwa. Ebikompola bigwa kyensinga obbagamba twetaaga ku ssaala. Musabire nnyo naddala mmwe abalina families zammwe abantu abali eno nga mulinayo ku family omuntu yalinnye ennyonyi ng'ali wano mu mawanga g'eno e Bulaaya. Ebikompola bigwa byesoloosa bwe bitu ebidde bye nnaakawulira. Sinaalabako n'ekimu. Tuli mu kisibo saaga kulimba sinaalabako n'ekimu. Naye mbirabyeko era ku mawulire ng'abantu bagamba ebikompola byatandise okugwa, simanyi ebimu baabikubidde mu bbanga ne bisensebuka. Mwongere tusabira. Musabe nnyo era mutasaba era ebikompola tebijja tukuba. Kati kyemmanyi abamu mutandise okunyiiga. Naye banaye twetaaga essaala zammwe abali eyo update nja kudda n'obubaka obulala. Wano awo abafudde era nja bagamba naye tewali omuntu omu gwe ntegeddeko mbu ye yafudde. Naye ate kyamuse naye mbu yadde asemberedde empapajjo ne kitulika kimukuba. Yeyo news report from Mr. Abroad Mnabulaya. Tomerabira abagala ebintu eno manga g'ebweru bannaye munneesige ebintu mbiweereza mu budde. Bagala amasimu abagaba biki byonna Mr. Abroad. Ezembize kabi baweereza. Naye nga tuli embeera si ya mulembe bikompola. Iran ekyagendera ddala n'okweriisa enkuuli mu Middle East olutalo olwabaliseewo okwosa eggulu. Paka nakati Britain oba America bonna bali ku bunkenke. Akatambi obuli viral bonna butandise okubeera nga bubuutikira emikutu gimegatta abantu. Embeera ekyali ya bunkenke, buli omu yeewera okubeera ng'asaanyaawo munne. However, waliwo abalina ekyokufiirwa ekingi compared ku balala. Bannayuganda bannaffe abawangalya naddala mu Middle East bonna nze bensinze okubeera nga nsaasira. Omuntu eyava wanene agende bamuyisa amanya ga Kadama, Sekadama, simanyi ogenda yonja bubina bw'abakadde biki. Ate naawe okukomyezaawo ng'ofiiridde mu lutalo olutali lulwo kiba kirumira ddala. Waliwo n'abadduka waneeno mu eyo time y'okulonda nga bagamba wayinze kansooka enziruka ati singende eyo okulonda kugenda otuuka nga nagenda dde eyo biki nga batidde nti wano mu ggwanga erya Uganda wayinza okubeerawo obusambattuko ne kitasobola kubeera nga kibeerawo. However, ate nga gye baddukira ssaawa zino eno obusambattuko gye bubalumbidde. Embeera ekyali ya bunkenke ddala okusinziira ku butambi obwongera okubeera nga buvaayo. Ate buli olukya abantu beeyongera obutasulira ddala mu mayumba kubanga ennyumba bwe bagikuba kyangu nnyo okubeera nga bangi bafa compared ku bantu nga basikatalinze mu bisaabwe. Kwegamba ekikompola kigenda okujja oddukeko mayiro gy'odduseeko kikusange busanzi naye ng'ogezezzaako okubeera nga otaasa obulamu.
embeera ekyali ya bunkenke naye wanene kwesa Max Media ngenda sigala nze nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell eyo ebisigadde obitule. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.